Yes, ife bebatira. Ife bebatira abaana bano abatekisi babadde batuganga. Nze Mama Sandra nango byasembyeyo okufa omuwala oyakasembayo okufa. Naye tubadde tusaba nammwe mutulwanire ku lutalo luno. Bannange wadde abantu basooka bannyonnyole kyava kyatandika kiki era kiki ekyo. Ekintu ffe abaana baffe battirwanga mu tekisi zino ezikeera ku makya ezitwala abantu ku makya. Kaakati n'oyo omwana Sandra ye tekisi yakeeranga ku makya n'agenda n'akola. Kaakati ng'emupiikinga wali kuvala ekiseegi y'ekitende buli lunaku okumala emyezi 3. Kati bakkirizisa abawala abo ne babeesiga oluvannyuma lwaki olw'okubatwala ebbanga. Kati ne babeesiga bwe bamala okubeesiga kati ne babateekamu gundi ne babateekamu obwesiga obwo ne babajjako namba. Owulidde kati naye emyezi egyo gy'aba akuvuga oba oli mu tageti yakuttibwa ne bakusendasenda n'omala okubeesiga bulungi nnyo. Kati bw'omala okubeesiga ne batandika okukola okuteeka eyo stage esangibwa wa era eri Kitende ku Mwenda bayitawo ku Mwenda. Stage ya Vale. Kitende ku Mwenda. Stage ya Vale bayitawo ku Vale. Stage y'ababbi. No. Y'abatemu. No, gye kwe tulinyira ffenna. Naye bo ku luguudo luno olw'Entebbe lwonna okuviira ddala katugambe oba Lweza, Kawuku, Kitende n'endala kubanga era ne banaffe abalala batidde abaana bali Kawuku era mukyala waali wano Mama Nassali. Naye nga tusaba aba media okutulwanirira ku nsonga eno kubanga bavuluze omusango guno bukya tutandika musango guno abaana baffe bukya battibwa ne tugamba poliisi okutuyamba. Omusibe agamba nti abatta abaana abo bakama baabwe bali bweru naye baganye ffe kyekintu ekituluma weewaawo baabakwata baniwagaba bali munda era we bali wano olwaleero. Naye kyetwemulugunya ensi kyetwagala emanye lwaki poliisi n'amateeka kooti baganye okujja abantu abo omusibe ono bayogerako ng'ate be batta abantu. Bwe baamala ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwalawa Maya ku musalaba. Kumanya ku musalaba musabo mwe basalira omwana nga olulimi ne bamukuula erinnyo ne bamusala enviiri. Era we twamujja ne twasangawo enkoko evunze nga bamusibye n'obuntu kuno. Mama Fiina abantu bane babanga babuzaabuza nga basamize si be bakola ekintu kino. Vaajo tuswaze eggwanga abantu abakola ekintu kino. Vaajo tulwane. So piiko olina alongo mulamba. Lwaki ndajana bwe nti ng'oli mukazi buzadde notavaayo. Omwana bamukola biki? Bamutuga be bamala okutuga babatulula omusaayi. Ate omusibe agamba nti omusaayi ogwo batwala gwa muntu oyo ng'akyali mulamu. Omusibe yono gwe bakwata yakuganga takisi. Weebale nnyo era waali wano olwaleero naffe tukomyewo mu kooti. Naye yagamba nti bakama baabwe abali ebweru ye baayogera beesigenda kuyisa kuno olw'okubanga tukyabanoonya. Naye nga yagamba nti bwe babatuma ne babagamba nti mugende munoonye banoonya omuntu oyo omwana omuwala ali mu myaka 18 n'26 ne basooka bamukuba olukokola bwe bati n'azimba omusiwa guno. Kati bw'azimba omusiwa ne batulula omusaayi ogwo nga bamutadde mu nkwawa naye ng'omuntu oyo akyali mulamu. Bwe bamala okufuna omusaayi oyo Kanyankole n'atuga. Kati ne Kanyankole omusibe yabagamba baani abaamutumanga. Abo be boogerako. Simanyi oba kirungi okubayisaawo oba amateeka teganzikiriza. Gye baatwala mu ssabo Maya ew'omusajja oyo Kalasu ndowooza ababukedde bamumanyi. N'omusajja oyo gwe bayita Ntumulamye n'omusajja omulala gwe bayita Franka. Bino byonna omusibe abyogera. N'agamba nti abo bakama baffe n'amannya amalala g'agamba mbu ye yageesigaliza alina ebintu ebitiisa eggwanga byagala okunnyonnyola naye nga si poliisi. Ayagalayo oba wakiri oba w'amagye oba omuntu yenna ajja amuggyeko ki information kuba naye baagala kumutta era yakyogera wano mu kooti n'agamba bankyuse kooti kubanga nange bagenda kunzita. Naye nsazeewo okufa nga nzize ku ludda lwabo be nattira ki abaana kuba nange kenyini bagenda kunzita bye bansuubiza tebabimpadde. Omusango gumaze ebbanga kino guli mu kooti nga mugufolowa. Nze owange baamuta ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokutaano. Kaakati okuva awo ne babakwata ne tujja mu kooti olwasookera ddala ennaku z'omwezi oba zaali 7. Awo wonna ndowooza tugenda okuva mu gwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda guno gwa 10 guno gwa 10 gy'emyezi kumpi mukaaga giweddeyo. Naye nga baani b'osaba obuyambi bakuyambeko?
nze nsabira ddala eggwanga lyonna buli muzadde naddala abakyala n'abaami nammwe muli baana balenzi tubazaala naye nammwe mufeeyo bannyinammwe bafiira mu bulumi abaana baffe babatta bubi tolabanga muntu kutulula musaayi ng'owulira ng'okyali mulamu ekintu ekyo kiruma abaana baffe baba basomye omwana wange yali yaguladiweetinga abadde yakatandika okukola emyezi eno omulimu yagufuna mu January. Kati omuntu ayagala okufollowing up guno omusango ayinza kutandikira wa nga yandiyagadde okubanga aguyingiramu? Okuyingira mu musango guno tubadde twetaagira ddala ndowooza abantu abalina omwoyo gw'eggwanga ndowooza diwe mukomawo wane eno era bwe tunaava mu kooti omulamuzi yajja otuwa olunaku olwokudda naye tweraliikiridde kiri ekintu eki nti tuyinza kubanga bano bali ku delaying taxi gundi akakodya ak'okudelayinga ono bamutwale mu high court ng'abaamutuma tebannabakola kikukwatibwa bwe bweraliikirivu bwaffe ffe tusaba busabi bano bakwate abantu bano nga omuntu ono tanagenda mu high court. Bafuna looya? Tebanatuwa looya. Kati omuntu ayagala okujja okuyamba akubanga ku namba ki oba ki? Eyange eri 0773 64 55 64 ne 773 45 45 48. Ezo ze namba zange. Ffe tuli bazadde naye tulwanirira n'abaana abalala abawala ab'emyaka okuva ku 18 okutuuka ku myaka 26 ng'ate be battibwa. Ensi etuyambe abantu abo bakwatibwe. Abantu abo bakwatibwe. Kwe kusaba kwange.